Twere eno ampuliriza ag'omu kisenge ag'omunda gategeezezza ebadde erudde n'okukola naye ate ne badde esigalidde amawulire gategeezezza nti omukulembeze eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni abadde ne meeting ez'ekyama zabadde atuwamu n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM ab'oku ntiko SEC nga enteekateeka ze babadde bagenda maaso n'okuleka nti boogerako zitambulira atuliza ku General Kale Kayihura nti enteekateeka ez'okumuleeta afuuke Secretary General ow'ekibiina ekya NRM zazzeemu okwogerebwako jjo juuzi erwakitula wabaddewo meeting ezibadde zigenda maaso n'okuleka nti atuliriza meeting nga zakyama n'abakulembeze mu kibiina ekya NRM ba key party officials baatudde n'omukulembeze w'eggwanga nga bali eyo atuliriza wakati mu kyama era nti General Museveni yabadde nga bali erwakitula mugezaako bagamba ku nsonga za musajja we yali musajja emukono gwa ddyo General Kale Kayihura. Amawulire galudde nga gagenda maaso n'okutegeeza nti ekibiina ekya NRM kyeteekateeka okuleeta oba nti General Museveni ateekateeka okuzza General Kale Kayihura mu limelight era nti bamuteekerateekera ekifo ekyokubeera Secretary General w'ekibiina kino ekya NRM. Kati amawulire gategeeza nti oluvannyuma lwa President Museveni omwaka ogwedde bwe gwabadde guggwa okusinkana General Kale Kayihura balina bingi bye bayogeddeko ebimu tebyagenze maaso n'okuleka nti byawo byategerekese naye nti yamusisinkana ne boogera ebiwerako. Kakati mu kwogera ebiwerako oluvannyuma n'asisinkana amakulu mu NRM aba SEC mawulire ne gategeeza nti essaawa yonna bayinza okukola enkyukakyuka nga tetundaba kutuuka mu 2026 General Kale Kayihura yali ssaabapoliisi n'aleetebwa mu kifo kya Secretary General ow'ekibiina ekya NRM. Amawulire twagategedde ensinkano zaabaddewo.